politicians, I am tired of you. That one I have to repeat on camera. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Because when it's the morning, I'm meeting Butcherman. In the afternoon, I'm meeting Ragadi. In the evening, I'm meeting Manya Odongra Romeo. So when would I work on other Chiravira there? Wasting my time. I have told you I have finished with you because I have tried to do as much as possible. Who changed the script to reach into that artist inakuba guru instead of composing? Kakati Bo, because of the artists joining politics, nebatula. Because let me tell you, politics is a game that is only played at a certain class. Oshagera abasigade mba puppets. But politicians are abadde babera waggulu and they are thinking. Ne bagamba omuvubuka ono Bobi Wine abadde w'amaanyi nakati w'amaanyi. His influence buli kyabadde ayimbako kikwata ku bantu. Oshegera ne bagamba kati buli muntu yenna asobola okunanaagira ajje tumuwe sente. Twonoone field eno. Twonoone okuyimba kuveewo. Because if you cannot air out good views out there, temuyina gye mulaga. Muyimbe mwe mubeerawo muyimbe ebintu nga abantu bali balowooze nti ebintu biri bulungi. Sisuubira nti mu Uganda tugenda kufunayo omusajja agenda okuyimba ayenkane Ronald Mayinja ku challenges z'abantu. True. Naye yatuuka n'ayokya. Ate n'abayimbi mulekerawo okulowooza nti wallahi mulimu abasinga. Ensi nnene ababazi bo tubakole batya? Abavuzi ba taxi tubakole batya? Bo batuuka ddi eggulu? Abayimbi abo kyekiri kyegezaako okugamba abayimbi abo okulowooza nti they are more Ugandan than others. Mu COVID wano abasuubuzi baggala amaduuka gaabwe abayimbi babategekerayo i-concert ne babateekamu ssente abategese ebivulumbu babitegese ne bisala ne babaddiza ku ssente. Omusuubuzi yali asuubudde container ze ne zikwatibwa eyo oba omubazi oba omulimi yali atuusizza okukungula nga talina bw'atwala bintu government ye teyamuddukira. Naye tulaga nti abayimbi they are the most loved Ugandans. Why are they distancing themselves now? No, obu apeta manyi ku mmere kubeerako obwo obuntu obukako okulya omalewo emmere obwo okitegeera. Kakati they have outlived their usefulness. Oh, that is the answer. You have outlived your usefulness. Yes, temukyali b'amakulu. Temukyalina kipya kye muleeta. Oba you have failed at the promises you made. No. Olaba mulimu ebiseera ebisinga okunuukiriza naye nga togenda kutuuka. Waliwo enjawulo y'omutetenkanya n'omuyiiya. Kakati abantu abasinga abayimbi bava mu kyokuba abayiiya kati batetenkanya. Ekinyinja tekivundako mutwe nogamba bampeeko ekikira. Abayimbi amazima omugaso gwammwe bamaze ogunuunamu. Ka obiti kakaze kati. Kasigadde ka white. It is high time you sit down ne muddamu ne muganga kati omanyi bitukubye bafaanize kirungi bakyaliwo kyekyobugaga kye tukyayina. Nzirayo ntya ku script yeri eyaleetera abantu okujja bandabe bampulirize. How do I invest? How do I rebrand myself? Abantu abanaddawo babeerawo batya ne batakola nsobi ze nkoze. Ekirufu you were recruited kulwana muntu ogwa wamwe abali babeera naye nga mwe abamusobola. Oba we batwala yakabooza ak'obulimba omanyi omuntu asobola katolaba nga bintu wano ne Sumaya omuntu asobola okungamba simanyi oba oli mufumbo nangamba Sumaya osobola okumpako namba ye okitegeera nze nenagala okwefuula gwe kasitonderako kuno namba njirina but actual sense Sumaya mulaba wano siddamu kumanya bulamu bwa Sumaya bulala oba abantu bano baagala bagamba Bobi Wine tubeera naye bukyamaani gwe jangu nze ndi vice ate gwani nze namuwanga bapromota nze yamutegekanga omuleetera abantu ne batunda ekintu empewo baguza genera empewo oba genera erayizinzi abantu bano banguza mpewo. No, Jeno yenga y'omuntu yatunulira abantu bano nagamba wembanga music fraternity esobodde okuvaamu omuntu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. How many can rise out of the same circumstances? Oh, I get you. Okitegeera kakati n'abatunulira nagamba mbakkirizanga we muli, it is okay, mujje n'empale nga zirebera, come looking as you may.
ne bajja ku mmeeza namugamba kati gwani osobola kukola ki kakati nze olaba nze Cowboy tubadde tubeera naye mumanyi endya n'ensula nze gye no kasito nteekamu wano ne wano akakayumba nkookya nti ate ggwe nze kiyinza gye no ndi wa Kibuli abaana bageto bonna nkola bwe nti ne bajja fa batandikawo kino ne kino nti kale naawe tuulaawo ate ggwe ashegera kakati n'amaana abagamba mwetaaga ki tujja n'obuzibu bwaffe obusinga nze neetaaga ennyumba neetaaga omukazi neetaaga emmotoka n'abatunuulira ng'ebizibu byabwe byonna nga buli muntu waba amukozeeko ebizibu bye biri mu miliyoni bimeka 2 n'agamba ngenda bba miliyoni 8 then we mumala mulete kye bayita accountability okitegeera kakati accountability gye baatwala ng'eraakinga alien skin rabe byogaziwa kukabira bajjakeera you are soon becoming a threat to national security. Let me tell you, all your rights can be taken away on an issue concerning national security. Let it be. Bagenda kukolako investigation bazule nti abana bali musaga ngezi bazikuyunge nga Chitata, because the way Chitata went mboba obe yali bodyguard manyi boda 2010 we yali wati like the way the story ended up to Chitata no one knows oba kitegera naye tebasooka kwata ye baso musawo ate ne babbe motoka ate mundu Chitata sabu for wapayini he had money ngazikola ati nkubulire bamuteekako obunyogoga Brown White ali muluzira asaala katonda mpaayo omukisa oguddamu ali enisikini nkubulire byonna ogenda kubikola. You can create akakatumu kenfufu kogize bwe kati abana bajja kayisaamu empewo. Brown White had everything naleta abana ne baparedi ngawe njaga ngolaba nga byakola biringa ebigattako n'atumya ne Zali okuva South Africa n'amuteeka mu helicopter. What have you done? Maikezera enesera by'abantu anyway bine ebintu olumu amanyi bannamateeka abasinga babeerawo nga bagamba my rights, our rights, their rights, we are advocating for their rights. Munnamateeka yenna agenda okwatalinga ekigambo nti my right. Behind every right there is a duty. And I'm telling you, starting esazeewo protectinga kintu kyonna, your rights become subordinate. Ekintu wefuuka nga national security, it is now a concern. Wallahi rights zonna okumanya rights zivaawo osobola n'osooka ofuuka omulambo ne tukuliyirira. Kiringa olaba nti we twali mu COVID, it was an issue of health concern. All rights twazijjawo. Simanyi freedom to work, simanyi associate, babagamba mudde wammwe. Kakati alien skin ndayira nga ntya Katonda. Wallahi nupu talina kyekwetaaza yadde neki wadde okwetonda tebwetonda teri abyaga banja abakoze nupu ebintu tebasabangako kwetonda tesabangako apology tegendangako na mukooti naye ogenda kuwangala ojulira olunaku ng'ofuuse useless. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku screen yo.
Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District essimu 0753 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623885 Focus 360 the final channel kuoli of course nga bulijjo tubeera nga tubatusako updates ez'enjawulo analysis ez'omulembe okusinziira ku mawulire ki agatambula mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero yandibadde in focus with Frank Antambi naye katugambe in focus with Council Sumaya olw'ensonga nti Tambi musajja abeera muki mukristaayo is a Christian ate ffenna tukimanyi nti Christmas katarayika akeddeko mu shopping ya Christmas obanga yagenzeeko mu kyalo bwate wangambye nti ensonga za Christmas nengamba wae sisuubira Sumaya kungamba nti leero yiddi naye era tekikugaana kukuza Christmas n'omusajja oyo ku kamera bamuyita Isa sibo mukubiri nangamba tulaba nnaku nkulu newe kati Isa wasiibye ddi okuza Christmas kuba siiddi okitegeera ere tubatusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited Barry Estate Nana Habo Mouthwash ddagala ly'amannyo likuyamba gwe alina obuzibu bwonna mu mannyo ne mu kamwa wamu ne Yasin Kizza ye musomi wa dduwa Council Sumaya sooka obuuze kuba kulaba tweyongereyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizzaako nnyo basebo ne bannyabo muzukulu wa Gabunga Council Namutebi Sumaya. Ntuuse okusaasira kwange eri ekika ky'enseenene okuviirwako mukadde waffe Nelson Kawalya n'ensaasira nnyo ne maama naye mutaka abadde omu ku bakuza b'omutaka manye ennaku zino abataka bafudde baggwawo n'ensaasira nnyo ne mukadde waffe maama ate nga mulungamya ku nsonga za IT mu Buganda maama Joyce Sebugwawo olw'okuviibwako taata Sebugwawo tubagumya era tusokusasira kwaffe n'enjoozayoza baganda bange mwenna mu nsi yonna the world over okubanga mutuuse ku nnaku zino enkulu. It is prudent and pertinent of you okumanya nti obulamu sizaala you know mubeere beegendereza naddala ku nguudo. Be very precautious. Don't do what I wouldn't do. Kyenyinza obbagamba. Okay, Council Sumaya akomyewo ngera we mwamusaba neŋŋamba kale Council Sumaya ajja kubeeranga waawo ayingirawo nga trosad wabeerawo akantu konna akakuttemu ajjanga ekyakiggala. Olunaku olwayo tulina ensonga nga 3 ku 4 tulina ensonga ya General Sale yawandiikako awo ebbaluwa abantu ne bagamba birayika bifojinge birayika byebye handwriting ye wakita typinga omulundi olunaku lwajjo yavuddeyo n'agamba nti kati kakiteeke ne mu ddoboozi n'agamba yakoowa abayimbi bamulemesezza okulaakulanya eggulu sente zonna waazijja e Kampala bamuteego bawali Karuma ne bazimuggyako neneewoonya omuntu ali ku levo ya General Sale okoowa okulaba abantu olina General goyinza osisinkana nga takkiriza kiba kizibumu. Anyway tulaba omuyimbi Suuna naye yeetessa amawulire. Suuna ono yavaayo olumu n'atulaga ebyobugagga bye yakola nga tanaweza myaka 4 omwali kalina gali kwoleka nga mulina ekibira ekyali kikuze obulungi jangu bino nga tonaweza myaka 4 oba tolina kyoli bamugambe emmotoka eyo Range Rover siiyo n'agirinyako ku bonnet n'abakakasa nti ye era mu mbeera eyo yonna bwe yali twamaliriza baganda baffe Keizi Kawalya ne Mako ne Mako nani omulala ne Wako nga basibira kitalya lwakwogera ku Suuna Beni nakuwakanya bintu byali abagamba nga tonaweza myaka 4 bwe tukeeredde olwaleero nga naye atulendinga nnyo bamutwala bubi nnyo. General yayimbye General n'amugamba absolute rubbish ng'abantu bamaze naga
omusajja ngazi nomanyi suna ina energy naye general yagambye yamuwa topic talina wadde na yozeza n'amwanikirawo Kawalya ali ku kyeyo ne Mako ku kyeyo Mako wako yakyaliwo wano agumyegumyemu manyi Uganda nayo gibeeramu ogibeezaamu mputu tweyongerayo Alien Skin yalumba ekitebe kya Nope over the weekend I guess ne bateekako ekigambo Fangoni Unity Platform ndowooza Fangoni Forest yavuddeyo olunaku lwajjo n'akola live n'agamba mugende mu mateeka mu ndoope sijja kwetonda nze mugamba waki temugenda mu mateeka tetuyinza kukwasa ggwanga batiitiizi muwoza kuloopa ama naye Nuupu yali eroopyani olabe yakubayo essasi tebamuloopa ate kati bwawandiisibwa kuloopera ki oba okitegeera nakyo ne tukirabaawo ekityo n'embeera eyo mutume atandise emirimu giri egy'abampuuga oba yavuddeyo n'agamba teryamutuma bu odio tusobola obukuwaako awo story kyawo endala eriyo there's a third story General MK tweetize naye yaziwandiika Sudani nevaayo ng'egamba bannaaye atwetondere tuba tuli awo ekiwandiiko kikedde kutambula nga General ayitiddwa mu court martial olunaku olwaleero era byava ku tweet za General MK n'agamba nina gwe ngenda nno okulagako waba abadde alowooza byakusaago baakirabyeko disciplinary summon gwe council ayo court martial ng'emuyita erweru yeewozeeko ku nsonga ezo ezirabika nti yali agezaako okuyisaamu omukulu amaaso tutandikire wa council kino kiwandiiko nakirabibwa nga bakidisowninga mbu si kituufu okay I heard of that council mwebyamwe biriko erisiirwa ebeera eŋŋumu simanyi ku it was disowned baana siri sure wa naye nakirabyeko nga they are disowning that okay ekyo kikoze bulungi anyway tutandikire ku kana akatambi ka generation musicians I am tired of you that one I have to repeat on camera. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Because when it's the morning I'm meeting Butcherman, the afternoon I'm meeting Rogadi, in the evening I'm meeting Odongra Romeo. So when would I work on other Chiravira there? Wasting my time. I have told you I have finished with you because I have tried to do as much as possible. So if you want to take the quarrel up to the, I know you are going to abuse me on what? On Twitter, on TikTok. I'm going to be the topic of TikTok today. Akulaba ndowooza Jimmy, you are going to be the topic on YouTube. Because you are wasting my time. You lack organization, you lack cohesion, you lack training. So, fortunately, I have seen your boss, Rogadi. I don't know how he came. He's there. Council kawulidde. Kiki ekigenda mu maaso? General akasente kaggwawo Fefe Busi yajja n'atugamba mbu General yabagamba tatya loosi. Naye atandise okukaaba loosi ndowooza agamba obudde buweddewo ensonga eno oyinza giraba oti. One, I think General he has addressed his concerns. Agambye, you are not organized, you lack vision, you lack training. Yokitegera. So yamaze okubawa ensonga lwaki abakoye. Then back kidde ku bayimbi. Okitegera. Abayimbi abamu balowooza they are bigger than the entire media fraternity. Okitegera. They are bigger than the music industry. Lwaki nga se media fraternity ne music industry nti they work in tandemly. One needs another to survive. Okitegera. Kakati abayimbi abamu balowooza nti banene nnyo. Era ba mugaso nnyo okitegeera ku buli nsonga ekyo kibaleetedde obunafu. Ekyokubiri banange music oba abantu ba art abayiiya temuteekeddwa kubaako na muwendo. Buli weteekako price tag ekituufu oba ogenda kugulwa. Teriyo nte eyali alemedde mu katale titubuliddwa tuwa ssente zino ezigizijaamu. Okitegeera anything that is for sale will be bought.
Then after you being bought, tugenda kwebuuza, katozaako ki? Gye mubadde muzikima, oba gye mubadde mweyunira, nga muvudde ku nsonga ezikwata ku bantu, nga mwe mwefudde nti ffe tetugambwako. Gano magoma gavugira baliwo. Buli muntu agenda ku kirowoozaako. Okitegera? These are, when you look at Omulangira Ssuuna, for me I can term him as a low information voter. Ze mutunulira ng'omuntu alina okumanya okutono ennyo ng'ate mulonzi wa kalulu. Okitegera? Ssuuna yavaayo wano n'abeera nga adda mu bantu n'abalengezza ng'abalaata nti nga tonnaweza myaka anakola bino nga tonnaweza myaka anakola biri n'aleetera abavubuka okulowooza nti wa kitalo nnyo. Ssuuna n'addamu ne mulaba ye mwennyini ng'era ali mu kamera ali eyo aswamye ng'agamba njagala kusinkana Jeno. Nayogera bingi nnyo n'agamba nze simanyi Eddie Kenzo nze ensonga zaaliko biki nze ensonga ezindese wano ndala nnyo. Kakati ensonga zo zonna baazigasse ne bagamba your time is zero. Yalemerako era ndowooza kye kyamutuusiza ku lunaku olwajja okubeera nga ebbanga eryo lyonna abadde eggulu ndowooza. Never push your importance to people. Waba tolina makulu twekikakako bantu galaba. Ssuuna akozesezza amagezi amatono amangi ennyo ku nsonga ennafu. Ekikisawa enfena tukimanyi nti eno hot cake eri bannabyabufuzi n'abayiiya. Okitegeera? Bali mu kubanoonya onoba mu kampu yange onoba mu kampu yange. Ekyo kyokka Ssuuna kimaze okukusuula akatale. Togenda kubeera wa bbeeyi mu kunoonya campaign. Mu kampu yonna. Kuba otuuse ku mudaala ne bakulebula ne bagamba. Okitegeera? Ssuuna namulabyeko ng'akutte oluyimba simanyi operation wealth creation ng'ayiyiza ebigambo awo nga si ye Ssuuna oli. Ssuuna kuva ddi abalangira nga baba ababansa, abalangira nga beeragamu, abalangira nga bakitiibwa. Lwaki otukwata n'otusulika? Bannabyabitone abamu balemeddwa okumanya ki kye bayita art, ki kye bayita omuntu omuyiiya. Obuzibu bwe butandikira. Being an artist, ebimu ku bintu by'ozannya, what are your roles? You preserve culture. Tosobola genda gwe omulangira n'ogenda ne weeryebuula. Okitegeera? Ate mu abaana mu abasibuka wano mu Central mufuuse ekizibu nga sirabayo balala. Nga sirabayo balala regions endala ziriwa. Lwaki mulowooza nti mmwe bye mukola bituufu nnyo era mutegeera nnyo? Twalabye Bukyamaani wa wano, Ssuuna wa wano, Ragadi wa wano. Be bakulembedde okubeera nga bagobebwa kazindaalo. Bantu mubeere serious n'ebintu ebimu. Okitegeera? Art should be used as a means of communication to reflect on societal values and norms. Okitegeera? Nti bino bye bikwata ku bantu. Art is used to shape. Artists can lead us into a strategic plan to the next phase. Negwe bw'ovaayo n'ogamba nze ebiyiiye byange bagenda bingulako. Nze neetunda. Omulangira Ssuuna yeetunda. Aliko akabandage bwe kati. Aliko price tag. Ne bamugambye weeramudde nnyo. Bw'oba obuzibu bwe tuyina. Ssuuna kkiriza nti oli munaku munnaffe ne mubalangira mubaamu abankuseere. Toli ku lulyo wali. Ate Ssuuna mulimu abankuseere. Bulijjo manyi omulangira aba yakimala. Omulangira mu luzungu si ye prince. Naawe oli mulangira? Princess. Nze ndi Namutebi Sumaye. Sikikyusa. Okitegeera? Kyonna kye seeyise sikiri. Okay. Omulangira Ssuuna. Sekanja akabeera mu kopi nnyo. Omulangira Ssuuna. Kopi eragamu. Watuyiyeeyo. Beera muntu omuyiiya, beera omuntu omufumiintiriza. Tunula ku nsonga eziruma abantu. Tuula otunde ekintu kyo. Ate n'ogenda kwewuunya abasajja abagezi. Bino ebyokuyimba tebitandikidde ku bano bamulangira Ssuuna n'abalala. No, Kafeero yayimba emyaka miyitirivu nnyo na kati mugenzi. Ne buli w'oteekamu oluyimba lwe lwansa. Yayimba olulimi lwange. Nantabulirwa etwali yonka maama. Okitegeera n'ennyimba endala nnyingi nnyo. Kambawe ne kubalamu Misa Kisemakula. Okitegeera? Misa Kisemakula osobola okugenda n'ogenda wali eri ewuwe. N'omugamba kakati Misa ki badde nina ddiiru. Tugende tusabirize. Agamba nze Semakula. Nze ow'olugave. Ngende nteekawo akataasa nsabe. Awo situukawo. Yawamuwa walina omuwa n'ekitiibwa. Yes. Kyovola buli muyimbi yenna waba afunye obuzibu agende wa Misa ki era wamugamba no komaawo wakoma.
Sirwa kuba nti mukulu nnyo bino byolaba bamuyita papa. It is not because nti Misach mukulu nnyo. No, wansa. Misach tasobola kugamba nti kati ngenda kuyimbira mu bokisa. Gwe n'omugamba kati kyekiriko. Woteeka mu bokisa oba otulina. Misach akugamba sente zitwale, nina abaana. Nina olujja mwenva. Value ajerabamu nga taneteekako price tag amanya. Kwalabyeko Misach kwebyo ebintu obudaladala. Ozaje tebamumanyi. Omukubira essimu n'agamba ha sooka ojje. Kati nyinyonnyola kikola kitya. Ng'akutunulidde bw'ati n'akusengejja nanga kati ono omwana ow'emyaka 18 n'ekitundu aleese eddiiru. Tosobola musangamu ebyo manyanga nti Misach bino ti mu mali ya Misach bazanzeemu emmali y'abamulekwa nga munoonya ebibuze nga mbinoonyeze Basemakula. No, akkiriza nti byonna sinyinza obutabifuna naye nina erinnya lyenkoleredde emyaka ndi musiima eri Ssaabasajja abaana bange mulirya ku ekyo. Oshegera era akulungamya nagamba nedda ensi tebagitambula batyo beera mu bufumbo tereerayo. Oshegera kakati omuganda wange OS gwe tugenda kujjukirako ki ekisokera ddala OS ye mwennyini muntu ayanga tali mu kifo kimu. Omusajja ono namulabako yagwa mulaavu ne bamuwaka benzi n'amala n'akyusa n'afuka n'omusiraamu. Omuntu atalina fibers mu ye nti nze ndi kino teyekkiririzaamu. Omuntu asobola okukyusa eddiini. Kati kangubulireko si DNA enti tekyuka. Osobola okuba leero obadde osinza Yesu Kristu, enkya n'osinza Nabbi Muhammad, enkya n'osinza okusinzira oba otegedde ebintu essaawe. Okubulireko kwe tupimira omuntu ow'ensa z'ensonga kwanywerera. Ekifuula Buganda lwazi z'ensonga zeeyimiriddeko. Nti ojja gwe ne weekubako n'ogenda. Tebagenda kukyuka nti tulina mayiro 9 ze tubanja. Buganda tegenda keerako ku makyegambe ti bannange ekitiibwa kya Buganda tukisazizzaamu. Teriyo omuntu yenna ng'ali mu Buganda nga Muganda agenda kulaba Kabaka mu kamwa. Okitegeera? Z'ensonga zayo eyina ensonga ze bayita ensonga nnamutaayiika. Nti bo bagamba nti kati bannange abantu b'e Buganda balina obuzibu ki nti bulwadde nga bagamba mutegeke emisiire gya birthday yaki y'omutanda tujjanjaba abafisitula. Kyekyo omuntu ayina ensa takyukakyuka. Katutunule ku nsonga ya General Saleh because olwaleero tugiriko sagala twetike nnyo sooner to kill the bigger picture. The picture yatandika nga Bobi Wine yesimbyewo. General Saleh oba ne government they picked interest mu ba artist bana abayimbi tubamujjeko bonna babere ku side yemu. Could it be balabye nti no after the so much investment the results are zero? Kibakubye ku kisenge nti kati they are finding a way okubejjako lose erumye kubanga fenna tukkirize abayimbi baali tebagenda ggulu baali bakola bivulu byabwe. Omuntu najja n'abasomera nti tukube Kyagulanyi najja n'agamba temufuuka basabirizi ne bamuyingira bubi nnyo. Temukola federation tegenda kola kino ne bamuyingira. Wano n'abalangirako mulidde eddwaliro lya Kiruddu mulimazeewo ne bamuyingira. Tugambe nti business government gye yatandika egire ebalemeredde nga letunanyiriza basabirizi kuba wabeerawo ekyaba kasuga coating kana akasooka okubasikiriza nti bw'okombako kawooma. Tugambe nti eddagala libaweddeko bakoze loosi. Nze ngenako njagala tutunuleko mu ange. Njagala nze nkwe ango yange. Ba artists bonna mu nsi yonna world over they have shaped, they have influenced different things. Mu nsi ebasinga gye mulowooza nti yesingamu demokrasiya America. Abayimbi baavaayo bannabitone. Abasinga ne babeera emabega wani Harris Kamara. Okitegeera? Ku lw'ennyota zaabwe oba ensa zaabwe ne bagamba she's advocating for what we stand for what we believe in. Era ne bagwa naye. Oshegera ne Donald Trump yabadde n'abayimbi be abamunywereddeko. Hussein Barack Obama we yali campaigning the same thing happened. My president is black. Oshegera like a millionaire that time. Slogans were coiled. Nagamba together we can. Era we yali amaliriza obukulembeze bwe yagamba together we did.
Ochitegera kakati bino byolaba bino byonna it's only that in Uganda when we are adapting things to domesticate them we how to use them oba we interchange the purpose kubamo bali abayimbi ab'America they endorse they finance kyokka abawano they endorse after being paid kati oba kitegera tebayina nyota awo atuwabe watusalidde njagala mbakakase mbabulireko ng'oyagala okutegeera ekifa mu society tunulire ebiyiiye ebifulumamu wano mu mwaka gwali gwa 2007-2008 abayimbi bayimbanga ennyimba kaleke kasome kakyali kato ebyo bwe bityo because by then abaana balinga harassed nnyo nga kesi mpitirivu defilement case nyingi waliwo human sacrifice nga basaddaako obwana ne bayimba oluyimba simanyi byalimu bajuliana byalimu byani bya sirimu yes okitegera they were all there nkulaga ne mu America kyaliyo bayimba united simanyi bichebye ebintu bya Africa together as one mwalimu nalabamu ko waffe wano ba mwalimu Navio that song that went over so art is a true reflection of the society but our artists in Uganda no longer depicting that. Who caused that? Because if they have done it before, ne bayimba ku sirimu, ne bayimba ku sadaka, ne bayimba ku malaria. Who changed the script to reach into that artist aina kuba guru instead of composing? Kakati bo because of the artists joining politics. Ne batuula. Because let me tell you, politics is a game that is only played at a certain class. Oshegera abasigade mu puppets. But politicians abadde babera waggulu and they are thinking. Ne bagamba omuvubuka ono Bobi Wine abadde w'amaanyi nakati w'amaanyi his influence buli kyabadde ayimbako kikwata ku bantu. Oshegera ne bagamba kati buli muntu yenna asobola okunanaagira ajje tumuwe sente twonone field eno twonone okuyimba kuveewo because if you cannot air out good views out there temuyina gye mulaga muyimbe mwe mubeerawo muyimbe ebintu nga bantu bali balowooze nti ebintu biri bulungi. Sisuubira nti mu Uganda tugenda kufunayo omusajja agenda okuyimba ayenkane Ronald Mayinja ku challenges z'abantu. Naye yatuuka n'ayokya n'agamba mbiyimbi ebyamagezi wano sirabawo. Yali alabawo abasajja abo bagaggawala era ne bagamba igozi bazimbye hoteli bazimbye biki they were rich. Kakati ne bamuteeka obumondo obwokya mu matama ne bagamba oba rich bakusetinga yakakodi wa manerenda ne bakuyitamu naye gatomanyi nti oba ba state okitegeera tuongere mu business egejje nolya kakati essaawa zino OS simanyi oluyimba lwe nga lukwata ku bantu mulungi nnyo mu kuwuuna laavu musufu nnyo mu bintu by'abamaama okitegeera nze ngenda kugamba ye kubanga yayimiridde ne bamuadressinga nti oyimbye nonsense. OS sit down and reflect. OS nkwegayiridde nze nzakugambye kati nkugamba nga nze if you get a chance to get this abasajja ab'ensawo ebali nga tebayuziddwa music industry mugiraba babagamba nti tukanye Eddie Kenzo wonna waagwa fena katumanyiwo his stand his political stand okitegeera babagambye mugende mubeere organize gende mabega wani wa Edris Musuuza mulekera wakakanyomonyomo n'ejjogo mbute yasoma busimanyi biki mwabasoma mwali mutuleetedde ki Edris Musuuza oba atyo bayabikola ate ayina BET abayimbi abayimbanga ennyonza mulimu abatatukangako na ku mutala gwa East Africa yagenda n'agiwa wankulayo okitegeera kyogamba tebagendayo lwakunyoma mbu mulimu abalina obwo obuwawaatiro obwo ego naganze kati mwana mbeera ntya nga Musuuza yankulembera amulabamu ebituli kati ye Kenzo nga mugamba gendayo anti ovuga mafuta go yo omukulembeze waawandiika General Salim Musale we yali awandiika yadressinga Kenzo Tereza fraternity yo waweebwa obuvunaanyizibwa ng'omwogezi nga president advisor ku bino bakuŋŋaanye okitegeera kakati bo ne babeerawo ne baga nange nsobola okugendayo wali eri nange basobola okumpa obukulu nange ne mbaako benkulira kumbe yo boss stage bagibuuse until when you are okay to be led by Eddie Kenzo temugenda kudda ggulu and then again lwaki mugende ggulu
Why are you working for handouts? You people, art is one of the most expensive ventures. Munsi yonna. For Uganda tetunatuka kweyo level egula kisige millions za 5. Ensiji eziringa bagula ekisige n'omukono bwe kiti millions 10 eza $. Abasajja bayiwulidde oluyimba linayimba oluyimba bine byasuna piano. Abantu bajjuza ebisawe ng'oli asuna obwobuntu. Nga tayogedde nakwogera. Kati ze munsasiro okubanze muti munaku munnamu. Nze sibitegererako ddala wenkuwera mitwalo gyange 10 ng'okubya obuntu obwo. Sebo bano be bayita ba orchestra. Eyo bano linateekayo obuntu bwano n'atandika okufuuwa omulede wulululu. Nze sibutegeera. Gwe tobutegeera. Sibutegeera. Naye bunnyumira wemba mbuwulidde naye sikakasa nti nsobola okusasula 10. Okitegeera. Naye ate wobukuba tuli blessed by this time nti wobukubira ne Uganda nga bunyuma. Engeri gye bubeera nti buli non-verbal communication otunda mu nsi yonna era basobola okutwala ne Turkey, basobola okutwala mu nsi yonna oba France n'oyimba ebintu byebyo nga toyogedde kigambo. Wallahi mwejjeeko ebyo ebiwawaatiro. Ngawe mulaba Papa Miss kati baida kankozese Papa Miss Semakula nga example yange. Example y'okubiri ku bakyala ngenda ba Mariam Ndagire. Mariam Ndagire mukadde waffe y'omu ku bakyala nga nenneekwata gye yeekwata yansa. Okitegeera mu public na buli wamu ataddewo essomero nti bannange akiraba nti kati essaawa zino alina okuva ku siteegi. Buli kyakwatako ali ku final touches ataddewo essomero ayigiriza. Agamba nga sinnafuluma kandekeo ba Mariam Ndagire abalala 10. Okitegeera Papa Miss Semakula abayise mu ngalo ze tobala yeebuuzibwako. Suna kati nkuwa amagezi bw'obanga ekyokola hoteli tokisobola gulawo YouTube otandika ototoma ennyimba zo kweri views zijja kula yino kweri afunenga n'olunaku atuwe live ayimbe omukwano mungi guno ngulese funayo olunaku tujja biraba jakola evolution zijukirawo mu COVID nga Bobi Wine amaze okukola eyiye naye era Abannayuganda mulekerawo okwegeraageranya. Suna toyinaayo kyotuyimbidde kikufuula wansa. National Anthem tegenda kuddwamu. Nti tulinze tukatunonya bwongo mugiddemu. Buganda Anthem yaggwa dda. Mwefudde balayisi nnyo kati muli ba muwendo tubagulanga menvu. Omanyi omumbejja Juliana Kanyomozi wamukubira essimu kyakola. Hello. Gwasooka okwogera. Hello. Good morning, how are you? Gawe Yanjula, this is so and so. Am I speaking to Juliana Kanyomozi? Oh yes, how may I help you? Waruzungu ever. Juliana Kanyomozi, mbadde nina wano birthday mami wange, twade twagala ojje. Ngagamba okay, is this number on WhatsApp? Ngogamba ye, ngagamba no, kindly get a pen, call my manager. Oshegera, akudirectingirawo kutu handle. Nga manager omukubira ngagamba ojja kola $8,000,000. Todda. Badde ninawo wana abiri oyitewo just ompiseemu. Taleta brand ye mwako kalenge. Tajja. Chovola baba muyita you book her prior. Twamukubira nga last resort. Okitegeera, she will organize naga I will be there and when she's there she will be there on time abera edakikaga gate munaba kutandika oyo chakachaka oyo kwanza mbaddeko n'omukisa mulabyeko nga afulumya omugole shikemu n'atula mu mmotoka n'abeeramu najja nalaba omugole we afaanana atya namanaga kati mufulumya omulangira Suna gulayo boda zikuwenga omutwalo buli lunaku. It is high time we started thinking of other alternatives of getting money. Bannabitone bannange we munaba temwekutte bulungi tugenda kubasondera tuve ku zo malwayo tubasondere n'ez'okubaziika tuve ku z'okubaziika tubasondere n'okuzokulabirira abaana bamwe kwa kati ne ka business ko kubawasa kakaddiye abayimbi kati beekolamu omulimu abeeraawo ne yeenuuna emimwa n'alabika bulungi amagezi ne gamugamba lo minisita agenda okujja amutegule oba honorable mukwano si buli muntu nti bagenda mutegula abamu kumwe mugenda sigalawo mwesindike osigalawo yeteze akamaso ne katakwata. Yes. I'm going to be bina ebintu nze sagala kwogera tu exaggerating because abayimbi bye bayitamu olaba omuyimbi wa Ikibenda ali educated ali talented but ali mu partnerships ez'enjawulo ayimba agezaako ayina somero side z'ensagu oshegera and he spares time n'agendayo n'abeera n'alaba abaana abapya
Naga, how are we doing as a school? Because this is an investment. Bwe suno oli awo n'omuntu omukalu oguzeeri w'odulira abantu mu myaka n'olina okuba ne bino. Muganda wange. Ensi ekulaba, the world is watching. Kati weeyambudde. Badde Sumaya, mbadde saagala nnyo twesibe ku Ssuuna wadde yabadde case study olw'okuba nti bwe yamaze okukola omulimu gwe yagamba nti gwagenda okukola asasule. Nannyini kusasula n'agamba absolute rubbish. But I want to look at twatuuka tutya wano era tuyinza kuvaawo tutya. Because if general Sale avaayo n'agamba you lack organization, you lack education, you lack everything. Nga wano tulaba abyogera waliwo Ragadi are representing at UNCC. Isn't that an organization? Tulaba eno Fina aliwa Uma. Tulaba eno Kenzo Federation. Which organization is the general talking about that is lacking? Kakati Oba. Okay, genda maso. Chebagamba some people are well organized. You must have a structure. Nemugamba fe abakulemberwa gundi. Mu Uganda baloya basukka mu mutwalo. But we all fall under one umbrella. Oshegera. Society. Uganda Law Society. Era wobo oyina ebikuluma. Noga abana abato baloya ba newcomers babera harassed sexually. Bino na bichi tubitwala wali. Esawa zino Uganda Law Society olutalo lweri mu kulwana tunonya representative ku Judicial Service Commission. Oshegera. But tukulaga nti we are organized, we are trying our level best. Under that umbrella fenna mu tusanga. Oshegera. Oba mu myaka 2 oba wa lunaku lumu lwe yakayingira fazilonga zogamba ndi munnamateeka. Era they write to you. Address A, B, C, D and G. Come and make an appearance to disciplinary committee on this and this. Abayimbi tebayina. What is abayimbi bali so egoistic in nature. Bajewulira. When you see someone has recognized in federation ife tulina na Eddie Kenzo. Wobo oyagala ogende guyita wa Kenzo. Katimba wamagezi kyebayita structure. Bana abalabe mulaba bana abatambula n'obupande simanyi yaffe twakozeyo kano nzakulira abasoga nzakulira baki mubiveemu. Jeno Sale yatula n'awandiika na addressinga Edris Musunza. Chikuwa magezi ne gaba matono nyo nagange gongereko wezemu ku magezi kati kitegezo na recognized. Eddie Kenzo will write seeking an appointment. If you need funds, there is a way you get funds. Kuba n'abayimbi abayimbi mulekerawo okulowooza nti wallahi mulimu abasinga ensi nnene ababazibo tubakole batya abavuzi ba taxi tubakole batya bo batukaddye eggulu abayimbi abo kyekiri kyegezaako okugamba abayimbi abo okulowooza nti they are more Ugandan than others mu covid wano abasuubuzi baggala amaduuka gaabwe abayimbi babategekerayo i-concert ne babateekamu ssente abategese ebivulumbu babitegese ne bisala ne babaddiza ku ssente omusuubuzi yali asuubudde container ze ne zikwatibwa eyo oba omubazi oba omulimi yali atuusizza okukungula nga talina bwatwala bintu gavumenti ye teyamuddukira naye tulaga nti abayimbi they are the most loved Ugandans. Why are they distancing themselves now? No, apeta manyi ku mmere kuberako obuntu obukako okulya omalewo emmere okitegeera. Kakati they have outlived their usefulness. Oh, that is the answer. You have outlived your usefulness. Yes, temukyali ba makulu. Temukyalina kipya kye muleeta. Oba you have failed at the promises you made. No. Olaba mulimu ebiseera ebisinga okunuukiriza naye nga togenda kutuuka. Waliwo enjawulo y'omutetenkanya n'omuyiiya. Kakati abantu abasinga abayimbi bava mu kyokuba abayiiya kati batetenkanya. Ekinyinja tekivundako mutwe nogamba bampeeko ekikira. Abayimbi amazima omugaso gwammwe bamaze ogunuunamu. Ka obiti kakaze kasigadde ka white. It is high time you sit down ne muddamu ne muganga kati omanyi bitukubye bafanize kirungi bakyaliwo kyekyo obugaga kyetukyayina. Nzirayo ntya ku script yeri eyaleetera abantu okujja bandabe bampulirize. How do I invest? How do I rebrand myself? Abantu abanaddawo babeerawo batya ne batakola nsobi ze nkoze. Ekirufu you were recruited kulwana muntu ogwa wamwe abali babeera naye nga mwe abamusobola. Oba we batwalayo akaboozi ak'obulimba omanyi omuntu asobola katolaba nga wendi wano ne Sumaya omuntu asobola okugamba simanyi oba oli mufumbo
nangamba Sumaye osobola okumpa ku namba ye okitegeera nze nenagala okwefula gwe kasitonderako kuno namba njirina but actual sense Sumaye mulaba wano siddamu kumanya bulamu bwa Sumaye bulala oba abantu bano bagala bagamba Bobi Wine tubeera naye buchamani gwe jangu nze ndi vice ate gwani nze namuwanga bapromota nze yamutegekanga muletera abantu ne batunda ekintu empewo baguza general empewo oba general rises abantu bano banguza mpewo no jeno yenga y'omuntu yatunulira abantu bano nagamba wembanga music fraternity sobodde okuvaamu omuntu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu how many can rise out of the same circumstances. Oh, I get you. Okitegeera kakati n'abatunulya nagamba mbakirizanga we muli it is okay muje n'empale nga zirebera come looking as you may ne bajja ku mmeeza namuganga kati gwani osobola kukola ki na kakati nzolava nzoka boy tubadde tubeera naye mumanyi endya n'ensula nze jeno kasonteeka mu wano ne wano akakayumba nkokya ndiye ate gwe nze jeno ndi wa Kibuli abaana bageto bonna nkola bwenti ne bajja fa batandikawo kino ne kino ndiye kale nawe tuula ate gwe ashegera kakati n'amaana abagamba mwetaaga ki tijeno obuzibu bwaffe obusinga nze netaaga ennyumba netaaga omukazi netaaga emmotoka n'abatunuuliranga ebizibu byabwe byonna nga buli muntu waba amukozeeko ebizibu bye biri mu miliyoni bimeka bibiri n'agamba ngenda bba miliyoni 8 then we mumala mulete kye bayita accountability okitegeera kakati accountability gye baatwalanga erakinga because omuntu akubuuza you came here as an artist you had one job to create mutambule ensi mulage ebikoleddwa bano bagamba bino ne bino tebikola tambule ensi mugende eno tulina amatundiro ga biki tuli mu kusima mafuta biki mwe muli kibuye we mwetolerera wolimba abantu zengena singana jeno okitegeera we mwegola mpola natera okusisinkana jeno ndi ku appointment appointment nefuuka ekyokwewolerwako Bato wadde appointment gweso kompeyawo 10 mpa 10 oli nagambo ze 10 neza bwogana nga amategula agajja ku nyumba because mbanere ndayita ina principle yo name lemesa kutwala kicho oba ne general ne government because general agambye ensonga kati emugobeseza abayimbi alemeddwa ofuna obudde obulaba aba NRM saba na Uganda aba NRM general alina kuba wa Uganda yonna because is my general as well mu maje ga Uganda era omulimu gw'onkukuuma kalogo gagukola okitegeera naye ate wabeera nga ali ku recreation na singling out nagamba I fail to meet NRM people kati awo waliwo gamba atalina affiliation ngole ntya olaba waliwo ba NRM cadres ngesaawa zino bagenda mu babita primaries okitegeera nga they are meant to meet him to strategize because tuleme kwebuuzaabuuza jeno wa NRM kino kintu kyawe si wa Uganda nze kyemmanyi is politically affiliated to NRM nze kyo sigenda kijjawo era nze kyemmanyi general wa Uganda nupu teyinayo general yonna tenayo wadde nomu tayinayo wadde lieutenant okuleka bamutu bamundage because is bino ebintu mbi discussing in contracts nti nupu ye second in power bavuganya NRM okitegeera kakati omuntu nga yalwana mu lutalo lwaleta government mu buyinza nga newe oba oyina kyoyagala okijja ggulu kuba gye yakampinga tavanga yone yeganira yagambye ngenda ku meeting aba NRM yagambye ko ngenda kusinkana abakoze political parties mu Uganda kandi ngenda sisinkana abana Uganda wera circulation si abana Uganda bona specific mkamba buideko jeno he communicates vertically and horizontally he's never caught out of context abamanyi kyategeeza there are people who are paid in this country okulaga obulazi nti NRM bino bye bibi byayo ate n'ogwo omulimu omwangu bwe gutyo ne balemererwa ne babawa kale mulage ebirungi bye NRM ogwo omulimu omuzibu n'ogukwasa omuntu alina obwongo obulinga obwa mwana wa Pittu okitegeera kuba kyangu nnyo okulaga ebibi bya NRM bandi okulaga ebirungi bya NRM
nzera we mbasaba omulimu ne bangamba ku bino otwalako guliwa mbagamba mumpenja lagga ebipi nengenda nembera keruwero nvayo nina ekitabo Sumaya wanje oyinake wayogedde nti abantu bano they have outlived their usefulness abayimbi could it be nti general ona mu explanation yo wadde nabadde ngezaako okukifuna naye novuga mu speed okugamba nti we balaba Bobi Wine ngavudde mu industry ne bagamba how do we stop another Bobi Wine from growing mu industry yemu could it be nti general has finally achieved that there could never be another Bobi Wine in this industry oba omuntu yenna aliddamu balumi omutwe politically ngavudde mu industry neyo okuyimba no that is impossible there are better brains out there there are better brains than Bobi Wine we can have more Bobi Wines we can have 1,000 Bobi Wines but we shall never have as ava mu nyota za njawulo Kyagulanyi he's here for his cause Uganda tegenda koma ku Kyagulanyi bino bigenda kugwa n'ubwevu egenda kutambula egende nga olaba nti besije twamulekera newo okutuwaka okitegeera abayiya tebagenda koma ekyo kintu ngwe kamba bulireko the word ghetto nze kuze bwe nkitegeera these are people with less opportunities denied the privileges okitegeera naye nga ate mu ghetto ye wali ebiyiye ebisinga olaba ono omwana abo bayita bisako bisoso biswanka biso simanyi ye biso ayimba ebintu awo biso simanyi biso bula biso simumanyi is a rap of some sort he's really good biso bisala I think he's good oshegera but twetaga muterezaamu katono here and there waliwo ne gayo baba muyita nato boss abana bangi tosobola gamba nti tugenda kuddamu kufuna muntu alinga Bobi Wine nga fresh kid ayiri mu kuyimba because that brain kati buli mukula nanti basobola okubanga bagamba Bobi Wine ne industry engeri gye yamuleeta kuba wogamba nti Ronald Mayinja bye yayimba ne Bobi Wine yabiyimba in a different style Mayinja aja naye tuli kubunkeeke Bobi Wine nayimba ebibuuzo like no one was looking but ever since ebintu ebyo byagwala benyimba ze tuzeeko okufuna enkudi nyali okitegeera we are no longer getting artists oyo ayimba ebintu ebisobola okujjayo abantu bonna because babadde contented babadde contented nga naye babadde baba fishinga ne babateeka mu federation ye yegamba okuyimba mujja kuyimba okwepiica mujja kwepiica naye ensonga z'okuyimba bino ebintu tuli ku bunkenke naki no one will ever kubiyimba teri muyimbi yenna gwe bagana kuyimba oba kuyiya kyayagala bo bennyini bakyeteekako ti olaba wenyimba kino oba banampita oba kinaafaanana kitya oba abantu banakitwala batya okitegeera kwali kwetega kusukirira nomaliriza ng'oli compromised nti otuuka nga ekintu kyewali oyagala okuyimbako oba kyewasaanidde okuyimbako waweekuba engwala kyenkugambye nti tebakyali bayiya kati batetenkanya okay Sumaya Wanje Alien Skinny yalumbye ekitebe kya Nope over the weekend everyone knows era Nope yavaayo newandiika yali omukulu Ssenyonyi ng'alaga nti ekitebe kyabwe kyalumbiddwa olunaku lwajjo yabadde ku live n'agamba kaawulengana okwetonda mugende mu ndope mu mateeka Alien Skinny kakikaaliko olaba Alien Skinny yaweebwa amaanyi mangi n'atuuka nga tamanyi we bagakozesa amazima twalina ennyonta ya Bobi Wine oli omukadde Alien Skinny bwajja ng'alinga ayagala ogijjawo okitegeera n'ate kati byatandise okukola oba byayagala okuteekawo ayagala kukola kateera okitegeera Alien Skinny for our opposition teri agenda kukubanga wa Nuupu we are bigger than that and we think better than that yo yennyini government bagenda kwekubira because I kid you not Nuupu is not going to take interest in this particular one oshegera naye agenda kukola ensobi kati bamumakinze what can Alien Skinny do and his group bulijjo tulaba Fangoni Forest nga tetumanyi
busiru bwabwe bustretchinga mpaka ku level ki. I kid you not, nupu tugenda kivaako. Tukole n'ebirala kwa twakitadde emabega. Because for us we think they are just youth excited. Ochegera. That urban excitement you are portraying, alien skin, is going to land you in shit. Government inako bebayita ba whistleblowers. Akwata nawandika buwandiisi linnya. Nagamba big interest. No, but big interest in this person. Ne bakutandika okuwachinga. Ne bagamba what can he do? Where are his limits? How can you justify nti kati akabondo ka alien skin katambula nako taxi kabonyabonya abantu e Kampala? Kwacho kye yakoze. How do you justify nti amasimu ge banyakula tegali wa alien skin? How can you justify nti alien skin is for harmony? Wali wamanyi nti headquarter ya banne? It is okay to organize. I'm not affiliated to your opinions and ideologies. Because that is democracy. But All our parties is the one nyingi. Bakoze ki? Oshegera. Kakati he has raised questions around him. Yalowooza bino bye bamutwalako mu kkomera and people rallied. Abantu ne babeera worried ne bagamba no. Oyo mufuka tasobola kubba simu ya miliyoni 4 n'ekitundu. It's the same thing. Remember twakava mu Nsambya. Bannamawulire mwenna mwavaayo ne musimba n'ogwengulu. Ne mulaga nti Nsambya hospital ine ebizibu ine biki. They seized the fire. Ne bagamba it is okay. Let's work upon ourselves. You are taking the healthy professionals. Kakati nojja. Omazokola alliance. N'empuuga. Mpunga who has come out and said nti bano basiru. Bano bagwaga batole tole yeta kulemberwa bali babisiyaga yeta kulemberwa abanyabi banjaga okitegeera alazo obuchayi bungi nnyo ku bantu ate abagatte nnyo kuye kakati gomazo signinga memorandum of understanding with them okutte a group of thugs a gang oli makati mu kibuga banange kamba bulireko mutere bintu bawomerwa buyinza nga bali mu buyinza. Omuntu yenanga has tested power akola buli kimu okuma obuyinza bwe. Alien skin, you are provoking people. You are trying to prove a point nti mu Uganda oyinamu omutemwa. That thing is going to cause you. It might even cause you life. Because mula abantu bona twali ku court, the issue was Jola mwafudde. Who has seen alien skin nagenda nayiwa ku ntana y'omwana wadde ettaka bwati. Ochegera mwabavubuka abaliranye alien skin is bagambe nyazi ejansi terivubuka na nzige imbabulira wagenda kucho lunaku nga he can no longer protect you because he can't protect himself anymore. It was uncalled for. You have nothing to prove. Lwaki ono nebisenge byoli okimanyi fe mu mateeka one of the rights as it enshrined even in the constitution is the right to own property. Therefore, a muntu yenna singo oberi mu attacking his or her property, he has a right to defend his property. Singa kunupa wabadde wo musirikale by any chance ngali wagulu kwa mwa sirikale batula wagulu ku roofs. Not getting alien skin nagwa wansi nafa. The story would be different. Bavubuka mwe mwebereremu. Your life is your priority. Mukwata obulamu bwa mwenga bansonga. Alien skin sigwa asose. Uganda nsefugwa. Nope is not going to take interest. But let me tell you, Kabere Jeno, Kabere President Museveni, Kabere Mama Nabanja, batula bwe ati ne bagamba kakati bana abantu abakuba abantu ekiro abebijambia bana abana batambula nono basobola okukola kino bakikoze kiro. Era nze singa mbadde mu banoonyereza singa emisango gyonna egiri mu Kampala nema kinyo singa kati naba suspect. You cannot do like that. Lwaki mweyisanga abatategererako ddala. Alien skin, if you are saying nti oli muntu mukakkamu, what are you advocating for? Kuba mama waliko alliance yagamba waliwo abatulumba fete tuzze kulwana tetukoze eki. Who attacked? Your actions are speaking mountains. Your words are now become of impunity. Stop contradicting yourself.
Alien Kyagulanyi muvubuka munno. People have walked that journey. Tebikomekera bwe bityo. Alien abantu bagenda kujajinga logenda okola ensobi, no one is going to post bagenda gamba mumujjukira. Kwa kati abasawo bo baakuta buli ddwaliro. And let me tell you, Katonda kwa Uganda twerabira mangu. Alien ojja kulwaza omuntu bamugane mu ddwaliro eri private. Kubanga mu basawo kati oli ku blacklist. Je wabakola biri ku kamera ne bagamba okensi yonna yagadde ekirabe bwetu, it is okay. It is okay. They let it slide. Ne bagamba we are professionals, let's let it be. This young boy, they have been there. Mwebana mwe abantu abadde ne gaali wano. Bobi Wine yalina bakabaya. Okitegeera. Bobi Wine yalina abasajja ngo batuukamu butuusi nga bawulugumanga njo, you know? Wobas. Naye nga abagamba kino. Bobi Wine yagulako basi namba nga mwatambuliza abantu be. Ng'esimbula bweti ne basalako akatundu. Abantu babeerako mu ghetto muno, nze nakulira mu ghetto kye kirungi kyange, nze nakulira omwo mu katwe. Okitegeera? Ffe twalinamuuko amateeka mu ghetto. Nga ffenna tugamanyi. Nga tegali written. Nga bagamba kino kyabuze. Ne wano mu Kisenya waliwo omuvubuka mu Kiibi. Yeeyita Kaka. Y'omu ku bayaayi ababi mu Kampala muyita Kaka. Kaka wobulwa essimu ng'oli mu Kisenyi. Bwe bakutwala mu ofiisi ye akola ati. Ye chairman akola ati. Akuba essimu ebeemu nga gw'otadde emitwalo 5 essimu n'ekomawo. Essimu yo nejja ng'etambuza bigere. Bamuyita Kaka mubi. Naye Kaka akuba entandaalo. Oyina by'otakola ng'oli naye. Agamba ekyo kyayiseewo kitya. Muve mu bino olaba bino bye bakwata abantu wano juzi wano Bukyamani yakulembera abantu n'abatwala eno wansi mu Bisenyi mu batuwaddeyo bamba Silvia Namutebi pasa Silvia Namutebi ne bava ne bakyogerako ne bayita ba ghetto youth bakyaliyo mu Kisenyi wakati bakyaliyo mukama wawe twamulabye eggulu naye abadde bamutwala bibi. Guys, oba bateekawo ne batabakyakulya. Certain things are overtaken by events. Fena tuvudde mu ghetto. Our opportunities were less from the day we were born, but we are trying to pave a way. Nasala want sigenda kubwa. Nasala want sigenda kufuka mu manyufu. Okitegeera. Nengamba no, I have to show people there is another definition of ghetto. Ensonga lwaki fete mutulaba mu office ga kabi, it is because our opportunities are limited. It doesn't let not ghetto define you. Bobi Wine said it once. Simusango kuzalibwa mu ghetto. Mani kyakisirugwa okulemerayo n'ofiirayo. Mwabe kubyo obuyaga obwalayisi, bu ayisi biki. Ebyo bye mukola ffe twabikola da. Then you wake up n'ogamba man, I've been given an opportunity okubaawo. Alien skin gamba abaana botambula nabo bebeeremu. Ate n'abagamba atya nga agambye teri kwetonda. Naye anti kati obulungi bwa mutwe buli muntu yeetikka gugwe. Abavubuka beefuula abatalaba. Ne mwana amateeka gagenda balonda. Mugasobola balonda mmwe bati ne balekawo alien skin yekka. Kuba ye ne mmotoka teyafulumye. Asobola n'okugamba nze saalinnyeewo saabaddewo. Naye nga gwakatambika akukutte mu CCTV video gw'oliwo. Amagoma gagubira abaliwo. Anyway, alien skin ekyokwetonda n'okugamba abantu bagende mu mateeka. No one needs even his apology. No one cares. So tetulina kye tubyagaza. Papa yakubayo sasi. No one took Papa to anywhere. Okitegeera, si Papa life caught up with him. Ne bamunyangalaza ne madamu we. Nakati abinyumya. Wano Ssekawumalu yajja nga yeefula wakibuli nnyo. Tebamugatta enkalu. Taliyo. Manyi mwana bano twalabako Sobbi yagambako DPC n'amugamba nze Sobbi okitegeera omanyi zezo gobadde owulira nange ndalaba eggulire ku NTV nentya neŋŋamba ono gayi wattabbo bannaayi mu abasajja olaba yajja n'atambula bw'ati bali ku ttaka nzi neŋŋamba ono gayi baba abasajja batambudde ng'atambula bw'ati ng'alinga kubamu ettaka buli omu yeebuuza mu lutalo olwatwala obulamu bwa Sobbi kisoboka kuba kitya
ndi mu kibinja kyonna kyonna ekiramba y'omu ye yafa tewali wadde yafunako ekisago ku mukono teri gwe baali agamba ono bamukubye ku mutwe komanda yekka ye yafa so woga tonaddamu ansi eyo nti kisoboka kitya ate ekisinga okunnuma Abannayuganda affe abaifula nti tuli bavubuka tweyisa mu mbeera etasaana olaba abavubuka abali e Palestine abali e Gaza abali mu America abali wa UK they are advocating for different things. People are running behind fellow youth on different matters of concern. Okitegeera naye ffe tugamba kati yaliko amasanyalaze simanyi yaliko bino mbu yabaddaze kuwa ku Nuupu masanyalaze yagenza olaba tutuuka mu kulonda nga Nuupu terina masanyalaze alien skin lwabe byogaziwagaziwa kukabira bajjakeera you are soon becoming a threat to national security. Let me tell you, all your rights can be taken away on an issue concerning national security. Let it be. Bagenda kukolako investigation bazuule nti abana bali musaga ngezi bazikuyunge nga Kitata because the way Kitata went mboba obe yali bodyguard mumanyi boda 10 2010 we yali wati like the way the story ended up to Kitata no one knows oba kitegeera naye tebasooka kwata ye baso musawo ate ne babbe motoka ate mundu Kitata sebu for wapayini he had money ngazikola ati nkubulire bamuteekako obunyogoga Brown White ali mu luzira asaala Katonda mpaayo omukisa oguddamu ali enisikini nkubulire byonna ogenda kubikola you can create akakatumu kenfufu kogize bwe kati abaana bajja kayisaamu empewo Brown White had everything naleta abana ne baparedinga bwenjaga ngolaba nga byakola biringa ebigattako n'atumya ne Zali okuva South Africa n'amuteeka mu helicopter. What have you done? Mike Ezra enesera by'abantu anyway bino ebintu olumu amanyi bannamateeka abasinga babeerawo nga bagamba my rights, our rights, their rights, we are advocating for their rights. Munnamateeka yenna agenda okwatalinga ekigambo nti my right. Behind every right there is a duty. And I'm telling you, starting esazeewo protectinga kintu kyonna. Your rights become subordinate. Ekintu weefukanga national security, it is now a concern. Wallahi rights zonna okumanya rights zivaawo osobola n'osooka ofuuka omulambo ne tukuliyirira. Kiringa olaba nti we twali mu COVID, it was an issue of health concern. All rights twazijjawo. Simanyi freedom to work, simanyi associate, babagamba mudde wamu. Kakati alien skin ndayiranga ntya Katonda. Wallahi Nuupu talina kyekwetaaza yadde neki wadde okwetonda tebwetonda teri abyaga bangi abakoze Nuupu ebintu tebasabangako kwetonda tesabangako apology tegendangako na mu kkooti naye ogenda kuwangala ojulira olunaku ng'ofuuse useless. Dr. Jose Chameleone yatwaliddwa okujjanjaba mu America. Ndowooza byebyo Chameleone yatwaliddwa. Yes. Kyabadde kituufu ky'okolebwa. Mutwala ajjanjabirwe n'ekirekawa era kiraga ki national health sector is rotten. Bwe tubanga ffenna bantu mmwe muli basajja babi, muli basajja n'abakazi babi nnyo, bantu mmwe abali mu gavumenti eno, abantu abatalinamu yadde okulumirirwa nti ne sector eya health erimu ebituli ne mutavaayo. Ate kino zibannanga tinavudde n'okunenya gavumenti nanyammwe abalonzi. Buli walonda omubaka nga talina kintu kyonna mu nsi muno kyasobola kwagiwinga, because we need to streamline tumanye nti omubaka wa parliament alina buvunaanyizibwa ki. Omubaka najja naga ngenda kukola enguudo, ngenda kukola kiki, ne tutuuka nti omuyimbi w'eggwanga obulamu bwe bugenda nga tulina muteeka ku nnyonyi ayolekere mu America. Kandi yagambye bagenda kusiba yingini akomewo mu 2026 anoonya akalulu. Kati nga ebibuuzo biri nti akalulu kale ojja kanoonya, ojja kuyimba abantu bakuwagire. Naye balina assurance nti senga bafuna obuzibu ng'obubwo nabo bagenda bateeka ku nnyonyi bagende bajjanjabwe, oba bajja kuba bagamba nti embeera ya health embi bannayeterezebwe. Buli omu yandiyagadde ajjanjabibwe waka. Obe wano nga anka akulabako, museeyi akulabako, kyaliwo akulabako, naye nakujjanja naye nga bakututte ekyo. Sisuubira nti n'okuwona kuba kwangu nnyo. Bannayuganda
nga tugenda mu kiseera ky'okulonda banange mulekerawo londa ababaka nga sibansa alisibeerako n'omuntu gw'oyimirira emabega nti amanyi kino ate bannayuganda be bantu nga babiri bwe bati balinga bitengejja ku mazzi buli nsonga bagikwatako bukwasi ne bagisuula okitegeera okugeza nze nalumwa nnyo Parliament obutatuwa resolution ku bigambo Anita Amongo bye yayogera nti let not those Bagandas have the numbers abaganda abali mu Parliament ne batavaayo kutugamba nti ffe ng'abaganda abali mu lukiiko lw'eggwanga we have resolved like this ne tutafunayo yadde omuganda omu azira Parliament kikulaga nti banange abantu bemusindika si bansa Joel Ssenyonyi yagezaako namuteeka ku nninga namuletera CD namuletera flash yageza naye ng'omulaba alulwana atya nandiyagadde okulaba ku Parliament ng'abakazi abaganda n'abasajja abaganda mwenna mwandiyagala kasize mwenna ne mwambala gomesi na kanzu nandiyagadde okulaba ku Parliament ng'abaganda mwenna mukoze statement kuba waliwo n'abalaba bali emabega tibanange no that is tribalism at its peak mwandiyasibye ku mbugo naye emitwe gyammwe emikalu mulaba bakabe mwatuleetera kye batalyamu tebakibeeramu lwaki nkuza nti nze buli kimu nkivuma njinenya ku bantu be mutulondera Jose Chameleone ng'omuyimbi w'eggwanga he has said it all atuse mu mbeera ng'essaawa zino ffe nga bannayuganda ffe abalina teeka kyomuyambako advocate for his rights era yabasuubiza nti bwaddirawo ati agenda kuba campaign bw'atadda ajja kudda bw'atadda naye nze sirina buzibu na kuba campaign kastonka kasa tinange passport yange weeri senga ndwala because ebyokuzimba eddwaliro byo twakkiriza nti tebijja soboka bannayuganda olaba bino ebintu naye oba oyogedde ku kino ne kitakola nti amasomero mabi okitegeera bw'okiremerako n'oleeta alipoota okitegeera nze siinaayo mubaka kaabe wa nupa asobola kuleeta accountability ku byakoze bano badde likinjeko babeera wali eri mu kwekubya bifaananyi abeerawo ng'abala Joel Ssenyonyi wali nadduka babeerawo bwe batyo bali mu kikikyaka talina kyakoze very useless fellow ono Paulo Nsubuga another disaster all to put together Joyce Bagala where by the way you are the biggest disappointment I have ever met. But politics is for numbers mostly in Parliament. Ladies, what would those few numbers really let me move tell in Parliament? You, there are times when in numbers it carries value. But there is a time when we are discussing virtuous things. Tusobola okubanga tuli batono kambabulireko munyeera nga yafuuse mungi nnyo asuula enjovu ekigu. Until when we can believe in ourselves, until when we have stands. Mutusindikira ababaka abensa abennyota anti ababaka abensa we banaaba babiri nga bwe babaddewo ebbanga lyonna mbabulireko equal to nothing. No, they are equal to nothing. Kankubulire ababaka abensa we babanga namba ntono mu Parliament y'eggwanga it is equal to nothing kubanga labano okutya okusayininga emikono it had to take like over 3 months just to get 100 signatures. Kati kankubulireko imagine kati we banga byakuyisa teeka era ajja kwogera ntwaleyo Sumaya wange ayogere ensonga anyenye nga walaba Miriam bagambe the eyes have it now. Kankuwe example Joli abalamu wano speaker yavayo n'agamba tugenda kukola regional sittings. Siwe kyali Joel Ssenyonyi n'agamba ffe tetugenda kujja. Siwe kyali batuula mmeka batulemu kakati sabo n'ennamba zaabwe awo twabasinga we said no nakati bazongereyo bazongerede baswaleko ne Masaka because people said if we have deserted Parliament we are not coming and they didn't go. Oshegera now wachibe kyo kyayita what more can pass kyayita kitya ababaka enkiiko tebadda mu Parliament sije bateeseza kati nanti zigenda kuba regional nti next year basobola gamba this year we went to Gulu next year we will go to Masaka. We had a road map ngegenda kwetooloola oli munnamawulire stick to the facts waliwo road map ne sente ne ziyisibwa. Ssenyonyi n'avaayo n'agamba mbalayirira okudda ku bbeere lya nnyabo nze benkulembera tetujja. Ababaka ne bavaayo ne ku TV ne bagamba Ssenyonyi ebyo tobikola n'abagamba mmwe nga bwe mwabikola ddi. This is a Ssenyonyi regime nze ŋŋaanye. Batuula lutya lumu ne lubookya. It is not about numbers. Sometimes it's about the political stand, the moral stand. People are immoral now.
Okay. Tetusobola kudda wano tunenye bantu kujoze ka milioni. Nze simunenya. Teri amunenya. Abatuweereza ebisejje by'ababaka. The picture gye abantu gye bagamba nti oba omuwagizi omu yatwalibwa najjanjabwa. What would be better, to complete Lubowa as they had said, or to ship people? Until when people? All people are demanding for the same thing, that we are not divided. For once use the national anthem, it says, united we stand. Ngatumaliriza. Coach Ricky, fitness coach. Owakuhamu obabichi, hamu fitness center. Kabadde chabadde chi. Now it's a trending story. Ayikoberayo n'obulabala bako. Nakirabye. Kambabulireko fa abakazi omuntu wamalo kukwana ate ffe tugwa mulavu ne tukuyisa. Abasajja abasinga bayina engeri gye baagalamu ebintu byabwe. Privacy is a thing for them. Okitegeera. Abasajja mbabeera batya okuvaayo. Okitegeera. Kati ate ffe abawala twagala nnyo okuba neyo security. Chovala omuwala asobola okubeera omuwala asobola okubeera nga bbaye bamugamba gundi akwana gundi ne gundi ne gundi ne gundi. Naye nga buli muwala amanyize nnamba emu. Ffe abakazi tufa mutto gwa maaso. Ffe obuzibu bwaffe si bulwa yakwanye mutto gwa maaso. Kakati waliwo eyawaliriza kochiriki. Naganze kanejjeyo. Okitegeera. This is where we make mistakes. First confirm nti omuntu gwendi naye are we at that stage? Omanyira avwe bera mu mitendera. Abantu berabira nti love mulimu omuntu alina empathy gyoli nga akusaasira. Ate mulimu omuntu nga akwagalako kibayita admiration. Admire unagamba man ekiwala ekyo kichapa kikozi. Okitegeera. Kakati gwe buli wotebeerawo ng'omuwala n'otamanya stage love kweri. N'opapa ogenda ku stage endala. Bikulya. Ani aditamininga stage mu bintu bya love? Omwami. Omwami alitamininga. Kati olaba love esinga e Kampala wano tulina kibayita baby traps. Nti omuwala akulaba n'alabanga gw'alina obuvunaanyizibwa. Ne beerabira nti obuvunaanyizibwa tebabulaba. Omuntu abeera nabwo bubeezi. Fubuko yafaanana n'okuba n'obuvunaanyizibwa nno mwana bwattu muzaalemu. Bw'ogenda okutuuka ku Namutebinze nga neetegaddwa n'ontegula. Olwebaka nange luba lubuto. Nze manyiko omuwala yazuukuka nga amaze okwesanyusa n'akwata kondomu ebyalimu n'abyeteeka munda n'afuna olubuto. It is that bad. It is no longer enough okugamba nti okozesezza akapiira. Olina okukakozesa ate n'okasuula wala. N'okatereka. Naye awo oba bufudde. No, bannange bino byenjogera abantu bagenda bikomentingako. Omuntu bakozesa akapiira. Yes. N'alaba olinga yeebase. N'abyeteekamu n'agamba kati ono omulaba eno pecheke yange. Chovola abasajja abasinga kubanga musajja abayina ebitibwa byaba abensa agamba wa nja kuwa child support. Kati abakazi abeera n'agamba ono we muzaala mu rent mba mu mazi n'ebyokulya. Ochege, those are the useful idiots somewhere there babeerayo. Kati ye n'akuteeka mu kibayi kya baby trap. Nobeerawo n'osejjera n'olubuto kati jjukira amateeka gazze tokyakkirizibwa kukola ku DNA without a court order. Kati obeera n'omwana ng'ali awo tomutegeera. Kati ye Kochiriki abadde ayagala ekintu kye naye nga tukkaanya alabika anuunirako n'obuveera obulala. Okitegeera kakati oli yejjeeyo. Banyumidde mu bifaananyi ayimiridde bw'ati kati ne batandika babadde bashootinga video naye nga y'omuwala ne ku audio bwazzeeko yabadde mwetegefu. For her she's ready. She's at that stage nti kati coupling mumala. I'm becoming a spouse. Okitegeera Kochiriki has not advanced to that stage. Kochiriki ndi bamukubadde embaga abo twalabyeko bye baleese ebifaananyi bye byaleese ne marriage certificate yagamba yabadde simanyi Remy waliwo omwalo mulanduza bamuta Remy it is a video shooting they are soon releasing the music. Okitegeera omanyi kati mwe batuzanyira ezo kadi zibeera waawo which is okay but ono ye yejjeeyo yalaga yasibye encumbrance. Omanyi kuchapa woteekako envumbo ba caveat. Okitegeera ffe mu mateeka it is just an encumbrance which can be shifted. Neerabira nti ne mu bifute tebabba mu bifulukwa. Omanyi lwaki buli musajja omufumbo abeera ne side chick? Because you are certain alabirira ewaka. Buli musajja omufumbo aba ne side chick. Abasinga. Okay. Abasinga. Ate gamba buli abawala batuuse mu zone nti we are so comfortable okwagala omusajja omufumbo.
mbuuza lwaki omusajja yenna ayimirizaawo amaka ge n'aga defendinga akuwa buli kyoyagala gwe nga sayidi ki alwana oleme kuvaayo ofunamu nnyo mu kuba ku sayidi okusinga okuba wayifu wali era abasajja nabo bakifunyemu it is better trade agamba mukazi wange jana nsumbuira n'abaana baleekaane abasajja basimbula e Kampala najja mu kibuga nga tazze kukola n'avuga n'ayingira mu kaluumu ne beebaka nga talina kyazze kukola azze kwebakaawo nanga mukazi yansibiza mukazi ayomba alinga kyala abaze ku medical therapy yes kudaabiriza bulamu omukazi naye asobola okuleekaanira ewaka n'ogwa n'eddalu kati ngaafunayo akantu era nze nina mukyali wange ayina weya house gyatereka tukoleyo ko kantu ayina weya house nasoma yawatabu kati ko liriki yabadde kuki kati ko kiriki eyo stage kwe babadde bamutwala siri mweteefuteefu gendayo era yavuddeyo ne yeerwanirira nanvaako tonyambaza bbiiru wasinga yaganyo kidifendinga mu myaka ejja abadde alina okukyala baana bamukubye mbu ayambala obupale mbu omusajja ayambala obupale n'obunyama we butyo kwegamba bamunafuyizaamu mbabuulireko n'abagamba naye sebo omubiri guno ogubeezaawo nagwo gwotwala ssente babadde baagala mmulya olaba omuntu akyusakyusa akanyama bw'ati abanoonya bw'akaliira kati kojiriki yawonya okuliibwa pasenteji y'abakazi abeegomba kokiriki y'omu ku bavubuka ng'atunda ayimiridde obwo obuntu obwo bwe butyo obwo tebukozeseza bawala nsobi kyogamba ntandika okukola ku buntu obwo tik bakokisizaabo kati kankubireko omukazi abeereyo Allah yatukola n'atwawula nze nsobola okulowooza ku mwana gwe njagala okuzaala efaana naye ne mukolanga bino ebyokulunda ente get the fertile bull ekole bwe kati kamba omukulu Isa ayinza ofunayo wadde waliyo omuntu nga talina kyayagala kati abasajja beteekawo buteesi price wakagobye oli n'agamba nze njagala omwana ng'alina amaaso bwegati Isa ammoyo weba buulu ayinza okufuna producer toyita olaba nange siyita mwe goyita nizo okuzimba sirina bunyama goyita mpita goyita tote ekifaananyi musajja mpita omanyi omusajja oyo amanyi okoma ayinza okiteeka ne kibulaali omulowooza lwaki abantu bateekamu amaanyi mu bintu by'okwebyula ebitaaliwo abavubuka kati mulimu gwe buuza Shalom mulimu ogwetongodde Uganda okwetunda Shalom mukyali wange akola mu tawuni Shalom nange kyali wange is my good friend era tagenda kunyiiga era Shalom akugamba mu business tulina okutongoza obw'okwetunda gubeemu abakazi gye baliyo nga balina ssente zaabwe nga tebabeerangako mu ssanyu lya bufumbo ng'ate gwe olina obudde olaba abakazi babeera mu jiimu oba akyatunda amaanyi g'ekisajja abirina byonna bumuwoomya bumufunza byonna birina tumukubira akalango noonya ku namba ya Shalom ogisomere wano abantu Shalom g'olimanya ky'olituwa okola mu tawuni nkukubidde akalango essaawa eno abasajja beetaaga amaanyi gabe namba ya Shalom Shalom enamba eri 0705 ogisomye supiidi olinamu ku nnugu 0705 27 1973 eyo ya Shalom gwayagala amaanyi kubira Shalom akola mu tawuni kyali wange rasita nkumatira nnyo babuulireko twavudde mu generation ng'abantu tebakyayagala kukola Isa ova ku kamera ogendeko mu gym amaanyi gonna yangambye nero genda mu gym naawe ntandise okukoga kati olaba ne sauna abantu eyo yewali obulamu era abasajja kati waliwo agenda okukubira gambe nze namutebi muteera kaka kadde ampise mu weekend byebavaamu wallahi basabe namba yonjiweyo kanso wallahi ndayira mungu oli agulwambavu era gwe n'omugamba osooka zisindika n'azikonfaminga nedda asindikira nze nentuusa nyinza obutamanyi oba ziririsibwa eno bizinensi yennyini gyakoshetanisa okugenda gyetalina kugenda oyagala kuntwala mugabazi domitro